Mwebale mwe nabagenda maaso n'okuwanga mutugoberera ku Kakos Facts 256 akalulu kakyagenda maaso n'okuyinda olunaku olwaleero njagadde okuleeterako kwabo abasobodde okuwangula akalulu bavudde mu entertainment industry be bano abawangudde. Nja kutandika ne Hilary Kiyaga. Hilderman ono yaggyeyo omukyala gwe bayita Amelia Kyambadde, minisita w'amakolero n'ebyobusuubuzi. Hilderman ono yakuyimbirako kakayimba omukyala ono naye bali bakayita Amelia era kekamu kubadde bukola ennyo mu campaign ze. Kyatuuse kiseera Hilderman n'agamba kanyingire mu parliament. Ono y'omu ku bayimbi abasobodde okuyingira parliament ku mulundi guno 2026 era yeyambisizza obunafu bwa minisita ono n'ayingira parliament. Tumwagaliza birungi byerere Hilary Kiyaga. Dr. Hilderman yayingiriddeyo ku kadi ya NUP era omulala yasobodde okuwangula nga muyimbi bamuyita Geoffrey Utaya Weri Kakuto. Geoffrey Utaya ono yalikoko manager w'ekibiina ekya The New Eagles Production. Jukira nti yalikoko ne mu Eagles Production. Wagendedde mu kalulu nga abayimbi yabata buli omu n'amugamba genda weetakulire nasobola okukola kyenkoze era kati ayingidde mu byobufuzi. Mukyala we amubeereddewo nnyo Irene Namatovu okusobola okuwangula. Tusuubira nti bajja kukola bulungi nnyo. Abayimbi batono abasobola okulabikirako kulaaleza abayimbi bano benkubuulidde era abayimbi kati batandise okugamba abayimbi abayiseemu ne mugenda mu palamenti mutufeeko nnyo mwenga temwabayambako kugenda mu campaign. Omulala munnamawulire yasobodde okuyitamu ye Nandutu yesimbawo ku kadi ya NRM side zeri ebuduuda naye n'atasobola kuyitamu n'akomawo nga independent era yawangudde akalulu kano ebuduuda. Tumwagaliza birungi byerere. Yali mukozi ku NTV era nga oboolyawo programu eyamutunda ennyo eya People's Parliament. Ono ye yamutunda ennyo okusobola okulaba nga awangula akalulu eyo era kati mubaka mulonde w'ebuduuda. Tumwagaliza birungi byerere n'okuyambako abantu eyo abatera okubanga balumbibwa okubumbulukuka kw'ettaka. Omulala nga munnamawulire yawangudde ye Joyce Baagala. Ono abadde akola ku NBS era nga abadde editor mulamba. Ono yasobodde okugjayo minisita w'ebyamawulire Nabakooba Judith. Ono yamuwangulidde ku kadi ya NUP. Ye Joyce Baagala ono yali yavuganyako dda ku kisanja ekyaggwa ng'akozesa kadi eya DP naye ku mulundi guno yakomeddeyo ku National Unity Platform era teyamulabiza njuba nabakalulu paka mbikoyi oyo naye n'alabika nga atuviiridde mu ngeri bwetyo. Omulala munnamawulire yawangudde ye Kazibwe Bashir Mbazira Kawempe South. Ono yasobodde okuwangula mugaati gwa bata munyagwa n'asobola okubanga ajja mu parliament. Kazibwe ono yaliko ko president w'ekibiina ky'abannamawulire ekya Uja. Tumusuubira oboolyawo anaakola ku nsonga z'abannamawulire ng'atuuse mu parliament tazeerabira. Omulala munnamawulire yawangudde Joel Sonyonyi. Ono mwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform yawangudde Nakawa West era nga yakolako ku NTV. Yalabika koko ng'ayingira ebyobufuzi ng'awakanya ekya OTT ng'ali wamu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ne batambula mu Kampala era ndowooza ku mulundi ogwo teyaddirira okukakana ng'ayingidde mu nkambi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu we twogerera kati nga ye mubaka omulonde we Nakawa West munnamawulire ate era nga ye mwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform. Omulala yawangudde nga ali mu entertainment industry ye mukulu gwe bayita Geoffrey Kayemba. Ono nga ye manager wa Rema Namakula yawangudde Bukoma Nsimbi South. Tumwagaliza birungi byerere ate ne tuba n'ekibuuzo eri Rema Namakula nti manager anaasobola okukola emirimu egy'obwa manager ate nga mubaka omulamba mu parliament. Kala akasente kaba keetaagisa. Bw'otunulira entertainment akasente keetaagisa naye ate n'obudde buba bwetaagisa omuntu okubanga asobola okubalansinga ebibiri. Akasente weekali ate nga n'obudde weebuli. Naye oboolyawo bw'oba ne ssente osobola okutuma omuntu n'akolera emirimu gye wandibadde okola. N'olwekyo Kayemba ayinza okusigala nga manager wa Rema Namakula. Oboolyawo manager omulala ayinza okulabikako nga ye manager wa Rema Namakula. Katubasabire tulinze mu May mu Gwokutaano nga mukuba ebirayiro. Waliwo abagambye Geoffrey Utaya oluzungu luyinza omutawaanya naye byonna tujja kubanga tubiraba. Mukama kume nze Kakos ku Kakos Facts 256. Sharinga linki, commentinga gwe kiki ky'obasuubiramu bano abasobodde okubanga balondebwa. Bye bye.